ogamba otya gwe munaagenda maaso n'okubanga olaba Learn Luganda channel. Guno omukutu mbeerako nnyo n'ensomesa ebintu ebikwata ku Buganda, ku Uganda n'awalala wonna, naye okusinga ddala tunuulira nnyo Buganda ne Uganda. Tekebamu ssente banagamanyiddwa nga bakatene Home Interiors UG basangibwa wonna Mulanda Ntebe Road. Osobola okugendawo n'obatuukirira nabo bakubire ku ssimu eyeyitawo wansi. Balina ebintu bingi nnyo nga bed covers, balina amasuuka, balina carpets, balina doormats, balina bingi. Tuukayo bakubire ku ssimu mwogerezeganye mukole business. Olunaku lwa leero nzize kwogera ku kintu ekimanyiddwa nga Abambowa. Abambowa be baani? Abambowa kye kiwulira Abambowa oba omumbowa otegeera ki? Edda actually ne kaakati bakabaka babanga n'abajasi babeera ku enjugi yende kuzinega nti ababeera ku kido ababakuuma. Kabaka abaana okuba n'abasirikale abamukuuma era abo bayitibwa Abambowa. Erinnya Abambowa okusinziira ku kunoonyereza kwe nakoze babanga abasirikale abakozesebwanga okubaako ebintu bye bawamba okuva ku bantu ababeeranga bajeemedde kabaka. Ekyokubirabirako, singa tugeze Kabaka Mutebi abeera abadde n'omuntu tugeze Kitayimbwa, Kitayimbwa oyo n'anyiiza kabaka mu ngeri yonna, naye nga Kitayimbwa alina ebyobugagga bwe, alina ente, alina embuzi, alina abakyala, alina ettaka lye n'ebirala. Nga kabaka we yanyiizibwanga omuntu oyo omusajja we, yatumanga abasirikale bano ne bagenda batwala oba ne batwala ebintu bye n'amaanyi ne babitwala mu lubiri ewa kabaka. Kabaka n'abyezza. So mu Luganda olukusika oba Luganda olumu ku Luganda olugumu, okukwata ekintu ky'omuntu nga teyeesiimidde bakuyita okubowa, to confiscate ndowooza mu Luzungu, okubowa n'okitwala. So abantu bwe baalabanga nga Kitayimbwa yabadde alina ebintu bye wayise ebbanga nga takyabirina, abajjanga n'amubuuza nti owange walina ebintu bino na kino byalagawa? Kyati munnaye kabaka yasindika abajaasi oba abasirikale be ebintu byange ne bajja ne babibowa. Oba wabanga otambula n'obasanga ng'ogamba munno nti abo abasajja be baabowa ebintu byange oba be bambowako ebintu byange. So mu mbeera eyo gezaako okunnyonnyola nga ogezaako okunnyonnyola abantu n'ekikolwa kye baakola, mwe muva erinnya lyabwe ery'okubayita Abambowa, nti abo be bambowako n'okikubawo nti oba embuzi, abo be bambowako ebyobugagga byange, abo be bambowako. So be bambowako ne bakisalako ne kifuuka Abambowa. So erinnya litandikira awo, nkyagezaako nnoonyereza lyatandikira ku Ssekabaka ki erinnya eryo Abambowa, era bwe ndikifuna nja kujja nkibategeeze. Era erinnya Abambowa kiva mu kubowa, wadde nga omulimu gwabwe ogusinga gwa kukuuma kabaka, naye yabatumanga ne bagenda awantu ne bamuleetera ebintu ebyo ne kabaka n'abyezza ne babibowayo. Nze Kabugo Peter, mwebale kubanga okyagenda mu maaso n'okubanga obadde olaba, sigala ng'olaba vidiyo zange ze nteeka wano, yongere okusubscribinga. Beera bulungi, Ssaabasajja Kabaka awangaale, twongere okwagala Obuganda n'ensi yaffe Uganda. Nze Kabugo Peter, muzzukulu wa Mugema, beera bulungi.